njagala okusasirako bannamupiira ne fraternity eya Vipers olw'okufiibwako omu ku bateebi Abubakar Lawal. Omulenzi oyo nzaalwa ye Nigeria era nga nsembeyo okumanyako nga club ya Vipers n'obukulembeze bwayo bagezaako okutema empenda n'okuwuliziganya n'abeewaabwe okulaba nga babaako kye bakola ku Mighty engeri gyerimu embeera gyerimu kubajjukira omusajja mu Islam bandibadde bamuziikirawo olwaleero naye balina okumala okuwuliziganya n'abeewaabwe ekyo nno abakulembeze ba Vipers ensonga eyo bagikutteko kannabwala. Kakati ate era waliwo n'amawulire agatankana ku nfa y'omuvubuka. Amawulire agasoose okufuluma gaalaze nti yabadde accident, yabadde avuga emmotoka y'ekika kya Rawum ng'avuga omu ku banne be yabadde atwala ku airport naye mbu mukudda nga yeeyo n'okudda ku training najja n'afuna akabenje ku expressway. Kati ate waliwo versions endala eziraga nti yabaddeko ku kifo kya Voice Mall yabaddeko ko nga waliwo abateebereza nti oba oli awo baamutemulidde awo ne beekwasa bwekwasa ne bamuvuga okumutwala mu ddwaliro Entebbe. Kati versions ezo zonna administration ya Vipers kyekoze nezikwasa police bongere okuginoonyerezaako naye nga kyekisingira ddala obukulu tibambye omuvubuka yafiiriddwa obulamu bwe ekyo nno kya nnaku. Omuvubuka ono yayingidde mu byafaayo ebyokuba nti ye muzannyi eyasookera ddala okuteeba ggoolo ya Vipers mu bibinja ebya CAF Champions League. Jjukira nti nno Vipers ebadde egezaako okukiika buli lwebadde wangula ebikopo oba CAF Champions League oba CAF Confederations Cup naye nga tegendangako mu bibinja neeteebayo ku ggoolo. Omulenzi ono yeyasookera ddala ggoolo gye yateeba club ya Raja Casablanca era abalaba ku match eyo mwalaba nga Dr. Lawrence Mulindwa nga situsenga musanyufu nnyo n'agwa mu bifuba by'abamwetoolodde na bikiri bwe bityo. So bambi omuvubuka oyo bw'atyo bwe yayingira mu byafaayo ate era bw'atyo bw'avudde ne mu bulamu bw'ensi eno. Ggoolo ye eyasembeyo gye yateebedde ttiimu eno eya Vipers babadde bazannya ttiimu ya Kitara. Vipers yawangula omupiira ggoolo 2 ku bwereere season eri ewedde yateeba ggoolo ey'okubiri nerabika nti ye ggoolo ye eyabadde esembyeyo. Kyannaku tubasaasidde nnyo fraternity ya Vipers okuba nti nno omuviiriddwako omuvubuka oyo Abubakar Lawal. Nja kwongera okuwuliza ebyo n'abivuddeyo oludda olwo nja kwongera bye bategeeza ne mu CBS programu zaffe ez'ebyemizannyo ezitali zimu mujja kwongera okumanya ebigenda maaso ebyetooloddwe okuva ku muvubuka oyo. Nasembayo okumanya nno emyaka giweranga 10 miramba nti abazannyi bano abagwira okujja wano mu Uganda okusambawo omupiira mu immigration oba olina okuteekayo emitwalo 4 ejja dola no 4,000 eza dola zibeera 4,000. 4,000 zino nga zezikolanga work permit. Kintu nno kino nakyo akasente ako wulira nga kangi mu bungi bwako bw'ogeraageranya n'obwavu bw'omupiira gwaffe ffe no twalabako ku bavubuka abaavanga mu Sekafa region ne bajja wano okusambirawo omupiira ogw'ensimbi abazannyi ba Oscar Kadenge Basani Bajope Babana Zidane Batoto Songe ba James Kayimba basenga bava eweru wa Uganda ne bajja ne basambira mu liigi yaffe. Abamu ku bonno nga abazannyi nga Shabani Nonda bo bwe bava abamu baali ba Congo bwe bavanga wali ewaabwe Congo nga bakutula bukutuzaawo okuyitira mu Kasese era ebiseera ebisinga nga bazannyira nnyo mu club ya Mbarara City naye ngaawo waali tewaliwo ntambula yakola mirimu entongole wabula bajjanga mu ngeri eyo nga ba refugee nga abaze okutambuza emirimu egy'enjawulo naki ne bajja ne basamba. Naye kaakati omuzannyi okuva gy'avudde nga waliwo transfer ekoleddwa dola zo 10,000 zibeera wali ku bbali ku mupiira gwaffe. Ndowooza omanyi abantu bwe boogera ku gavumenti okwetaba mu byemizannyo oluusi kitaputibwa mu ngeri etajjaayo bulungi nnyo mulamwa ogwo wabula tetuyinza kwegaana nti gavumenti mu butuufu mu byemizannyo mweri naye kyerimu kiba tekimala okunogera eddagala mindset y'Abannayuganda ekyataputa ebyemizannyo nga just okuzannyazannyamu nga si mirimu. Era kuba kati bw'omenya gavumenti ekisooka ejja kugamba nti eteekawo embeera etukkiriza okuzannya ku bya security era amangu ago abakyogedde ogenda okulaba ng'aleeta ebyokulabirako. Kati Somalia
basamba nti Sudani klabu ya zaabwe nene El Hilal ne El Merreikh tebazanyira mu ligi ya Mauritania wano mu Uganda wakiri musamba. Ekyo kiba kiraga government involvement. Ekyo ne tukitiikinga ne tukiteeka wali. Ekyokubiri olinga avaayo ng'agamba nti ati baleeta ne biliyoni 10 zibateeka mu byemizannyo. Kyotyo mu muzannyo gw'omupiira gwokka. Tetugamba nti awo nawo tutiikinze nti. Ekyokusatu bateekawo National Council of Sports. Ekyo ekitongole kye kiina okubeera kikalabalaba ky'ebyemizannyo ku lwa gavumenti. Awo nawo gavumenti oba ogiwulira. Ekyokuna nti kakati ate ba MP nga Nandala Mafaabi temumuwulira mu tiimu ya Mbale Heroes titumuwulira tyotyo. Ate Honorable Mwine Empaka n'amala ava mu tiimu ya Mbarara City ebeako kyekolawo nti ate Honorable Mathias Mpuuga Nsamba bw'ava mu tiimu eno yayitibwanga Nkambi Coffee kati ndowooza bagituuma Masaka City FC bw'agivaamu etambula nti abo bonna bakozi ba gavumenti. Tikakati awo kitegeeza amanyi gavumenti eyina emikono esatu. Bannamateeka abalamuzi bw'olaba ne bano bagondi ba member of parliament n'akakiiko akafuzi ne ba minister nti iyo nebeera gavumenti n'olwekyawo nawo gavumenti ebeera involved nti nga tuvaawo nga tujjayo omuteeko gw'ebitongole bya gavumenti nga Bull Bidco nga police nga prisons nga UPDF nti awo wonna KCCA URA ebyo byonna bitongole bya gavumenti. Kakati awo wonna obeera mutuufu naye ebyo tebiyambye kuyiguukulula ndowooza y'Abannayuganda okutaputa ebyemizannyo ng'egyafuuka emirimu. Era entaputa y'emizannyo gino engeri yegigendamu mu maaso era tukyagiyita mizannyo so si mirimu. Kakati nabasomerako wano tiimu ya Tottenham Hotspur ne tiimu ya Arsenal engeri gye baaganyulwa mu biseera ebya lockdown nga banks zateekawo akanyomero eri amakampuni ageewola nga geewola ku lw'okuyambako enzirukanya y'emirimu gyago mu kaseera nga waliwo lockdown. Arsenal ne Spurs be baafuna loan eyo era kakati bagezaako gizaayo. Eyo nayo involvement ogiwulira. Kati nabadde nsomako mu weekend club ya Brentford ekuŋŋaanyizza omusimbi mungi nnyo mu nteekateeka ya gavumenti y'Obungereza okuteekawo ensimbi eziyamba mu research. Amakampuni nga gakola research bwe kasita ozuula omulamwa ng'ogufunirako abakugu nga bagunoonyerezaako ng'ogugguka bulungi ng'ogukubamu ebitabo ng'obisaasaanya eri amakampuni ag'enjawulo agandyagadde okubikozesa. Kati kitegeeza ensimbi eza research kampuni ewandiika buwandiisi newandiika newaayo omulamwa olwo Ministry ya Finance ne bank nga bafulumya nsimbi. Era Brentford yanoonyereza ku bukodyo obupya obw'omuzannyo gw'omupiira engeri gye buyinza okuteekebwa mu nkola eri abatendesi n'eri abazannyi. Era omusimbi ne bakwata ne bafuna. Badde ndabakaawo ne Chelsea yakolako emabegakaawo basupplyinga documents ze baba banoonyerezaako obulungi ne bazisupplyinga mu clubs ez'enjawulo eziri mu bibinja ebya wansi eziri mu n'abaana mu academies. Awo owulira government involvement eri awo. Era nabagambako wano Arsenal nga yasaasanya obukadde 3 biramba ng'ebuteeka mu economy eya Bungereza mu mwaka gumu gwokka 2022. Bwe nali nsomaasomako nagwa ku Arsenal yokka simanyi clubs endala eziri Bungereza engeri gye zaateekamu naddala mu investment mu kugaba emirimu mu kuvujjirira NSSF eri abakozi mu kusasula emisaala mu kusasula emisolo ebyo byonna. Kati awo na olabanga awo tubeera bawewufu wano nga Uganda. So kati kino kyonna ekyokulabirako nkitadde kiyinza okubeera ekigazi ne kikubuza kitambulira ku bazannyi bano abajja okusambira muno omupiira. $10,000 si nnyingi naddala ng'ogeraageranyizza ku nnyingiza ya clubs zaffe. Oba twateekawo embeera nti abagwira bajja kusaanikira abaana baffe n'olwekyo ne tuteekawo okulinnyisa ensimbi ezo kiwalirize clubs obutalowooza kugula bazannyi bagwira. Era wano wetwebuuliza n'ebibuuzo. Lwaki tutuuka kaakati
nga tewaliwo nkola ya government ngenderere okukaka oba okuteesa n'amakampuni agajjudde eggwanga oba ne babaterawo kakasenda baguzi nti kampuni evaayo nga eyinako ebyemizannyo byevujjirira oba evujjirira club oba yawaayo sponsorship oba evujjirira match day yokka waliwo amakampuni agavuddeyo nga gawaayo buli muzannyo ateebye eggoolo nga bamuwaayo emitwalo 10 ebyo bwe bityo singa kasenda baguzi oyo abeerawo nti buli club buli kitongole oba buli kampuni eneevaayo ng'eyinako contribution gyekola ku byemizannyo bajja gitemerako ku misolo mu byamaguzi byekola kasenda baguzi oyo taliiwo. Ekyokubiri, amakampuni agavuddeyo n'abantu ssekinnoomu gavumenti tennaba kuvaayo kugamba nti bannaffe nti engeri gye muteeka ensimbi mu byemizannyo emisolo gye tubasolooza tubasaliddeko percentage bweti nammwe musobole okuzzazaawo ekyo nakyo tekiriiwo. So government involvement wadde weeri naye kyali ku level ya wansi ddala gy'osaba nti nno yandibadde erowoozebwako erinnyisibwe mu ngeri etali yakwetuluba nnyo naye nga waakiri gavumenti erinaku akantu keeteekayo okwongereza kwako kenkoonyeeko nti nno nako weekali. Naye awo tulina omukisa nti nno Engineer Moses Magogo member wa parliament ate ye president wa federation mu mwoyo muyafulumiza etteeka eppya erina okuddukanyizibwako ebyemizannyo mu ggwanga. Ndowooza ayinza okusigala ng'aperereza kubanga ne okugenda kwa Engineer Moses Magogo ku floor ya parliament owulira nga waliwo a few hours bw'ozigeraageranya emabegako eri nga ziweereddwayo okubaganya birowoozo ku byamizannyo. Ekintu ekyo ku floor ya parliament bw'ebeera nga yeseeteeserezo asinga obunene mu ggwanga kibadde si kya bulijjo ng'okuwulirako ku byemizannyo ku floor ya parliament ng'oluusi kukulisaayo bazannyi abagenze ne bawangula emidaali oba ttiimu ey'eggwanga eyakoze obulungi nga bikomaawo ne bawaanawaana ziserefi ne zinyooka n'abazannyi ne babaleeta ng'olaba tekirina ngeri ya muzinzi gye kyongera ku byamizannyo kubijja ku muteeko gumu kubiteeka ku muteeko mulala. Naye okubeerayo kwa Engineer Moses Magogo eriyo n'abazannyako kati nga Honorable Geoffrey Rutaaya yazannyako ne kati education officer wa FUFA mukulu Jackson Nyiima mu club ya Naitiru oyo naye omanya nti nno naye ayinamu kakwate mu byemizannyo. Dr. Hiludamani takyagirina bw'ogezaako n'omulaba ng'asamba omulaba nga takyagirina. Honorable Nsubugapo abadde ttiimu manager wa ssaza lyaffe erya Busiro era taba kutukwatamu ebyokuva mu kibinja twali tetubirowoozaako era ndowooza y'ensonga lwaki ne sizoni eno kasookanga agenda tetuddangayo kuva mu bibinja. Awo yatusanga 2016 najja n'atukwatamu paka juzi ne tuuka ku final 2019 ne batukubirayo ne tuddayo ku final paka engabo bwe twagitwala oba ekikopo eky'amasaza. So ab'emizannyo gye bali ku floor ya parliament naye ng'olowooza nti nno n'okugenda obugenzi kuwulira nti nno debate bawaddeyo 3-4 hours kubaganya birowoozo ku byamizannyo kikyali kipya muli olowooza nti nno tusobola busobozi kukinyweza mpozi n'okukyongeramu omuzinzi. Naye nga government involvement mu byemizannyo eyina okweyongerako okutuuka ku level ekkirizika naddala amawanga amalala gye gatambuliza ebyemizannyo byago. Kaakati waliwo ensonga eyampeereddwa Medi Ntale Haruna muwagizi wa Liverpool naye ensonga eno egenda kutuyingiza mu Liverpool byeyakoze ne byetaakoze ku mupiira gwa Manchester City ne message gibuweereza eri ttiimu ya Arsenal erabika nga ye closest challenger. Ate era Arsenal naye byeyakoze ne byetaakoze birina engeri gye bituyingiza mu mirimu gya Man U gye yakoze ne gyetaakoze. Olwekyo oba toyagala kuleka mabega olina okugoberera steps zino olabe engeri gye tugenda okuzitungiriramu. Kati ye Medi Ntale yabadde yeebuuza ku mupiira gwa Premier League gwe basambisa. Kituufu kiri nti omupiira guno mupya naye nga buddizibwa bujja kubanga engeri gye bagukolamu bazzaayo mabega emyaka nga 25 egiyise kasookanga Nike etandika kuwaayo mipiira eri Premier League era omupiira guno gwatandise ku Lwakusatu Liverpool kwe yakyalidde ttiimu ya Aston Villa. Omupiira nno guno muzibumu kubanga bagwongeddemu tekinologiya omupya
era ndowooza bakwe kwavudde ne goalkeepers abamu okuba nti babadde tebannabagumanyira. Twalabye Andre Onana nga engeri gya panchinga musi entuufu. Omupiira guno gwateekeddwa mu tekinologiya nga gudduka nnyo ate nga kale nga muzito, sigamba nti empewo esobola okuguwugula, naye nga bw'oguwa direction obulungi nkiyita kuwuga, guwuga bulungi nnyo mu mpewo okusinga guli omupiira omulala ogubaddewo. So naye teebereza okumanya abantu mwagadde omupiira gw'abazungu ne mukunakuna, kati n'ebiva mu kisaawe mutuuse n'okumanya ekika ky'omupiira. Senga tufunayeko ku bawagizi abali committed, abawagizi ng'emitwalo 10 eri omupiira gwaffe ogwa Uganda nga bali that committed, ndowooza nti no twandibadde tuli ku muteeko mulala. Naye nga engeri Medi Ntale gyali omuwagizi wa Liverpool, kino kiba kitutwala butereevu ku ebyo Liverpool bye yakoze mu mupiira gwa jjo. Mupiira ogwo saasobodde gulaba live, nabaddeko ebintawusa era weekend salabye mupiira mungi naye live gisinga nagirabye nga replay. Ojjako ndowooza ogwa Chelsea ekiro ku Saturday n'ogwa Arsenal ku 12, ogwa Man U kinaliko tikyali kugu engeri gye ndabamu emipiira ku lwa programu eno bwe mbanga nguweereza live ku Manduso, ate oluusi details ezimu mba sisobola zi breaking down, mba njagala nga nzikakkanye bulungi ne notebook yange ne pen ne mpandiika buli ensonga gye ndaba nti nno egwanidde. Naye we mba wali nga ndi mu kugoberera bwe mpeereza bwe tuwogera naki, oluusi details ezimu zigira ne zimpubako kubanga ate oluusi mba sisobola zijjukira nga bwe zaabadde live. Naye mu kifaananyi okutwaliza awamu yo Liverpool yalaze nti esamba kusinziira ku message Liverpool kwe yasambidde. Obukodyo buyinza okuba tebwabadde busukkulumu nnyo ku obwo bwe twali tulabyeko nga Liverpool ezannya obanga Ancelotti ali ku touchline. Naye Liverpool yabadde ekimanyi bulungi nti singa yabadde yamaze dde okulaba Arsenal byetaakoze eggulo limu. Kati ate kino ekibanga kitegeeza ate yo Arsenal teyasobodde kusamba kusinziira ku message, kubanga omupiira Arsenal gwe yabadde ezannya West Ham yabadde erina kweteeka mu kifaananyi nti ezannya Liverpool, naye ekyo tekyavuddeyo. Arsenal ne bagikuba omupiira. Kino tekitegeeza nti nno ttiimu tekubwa, naye oluusi waliwo embeera ne weebuuza nti okubiddwa ddi. Ekyo ekisinga obukulu, bw'oteebuuza kibuuzo ekyo weesanga nga maachi ogenda kusamba ya bulijjo, naye okubiddwa waka obadde olina run ya mipiira 15 nga tukubwa, n'ojja nga gw'ozannya alina manager mupya, nga manager oyo anoonya wini ye yakubiri kasooka nga yegatta ku ttiimu, ate nga gw'okyaza si yoyo gw'ogamba nti abannaye oyo bannanga atusse. Kati ezo na facts bw'oziteeka awamu, Arsenal yabadde erina nakwebuuza omutindo gwa Liverpool ne weeyimiridde. Arsenal bakuwangula mupiira ogwo yabadde egenda mu points 5 zokka mu mugongo gwa Liverpool. Ekyo kiba kyongera okuyenjebula Liverpool n'esigala nga tekyekkiririzaamu, ate kyongera okusitula attitude ya Arsenal okwongera okukkiririza mu kuwangula ekikopo. Kati ate Liverpool ennaku ezo eziyise emipiira 3 gibadde giwedde, babadde baguddeko amaliri emipiira 2. Ekyo tekitegeeza nti Liverpool terina kugwa maliri, naye olina okwebuuza amaliri baba bagagudde ddi era bagagudde batya era ku opponent ki. Era oba olina okwebuuza nti goolo ezimu ezateebwa Liverpool ogw'amaliri ago zaali zeewalika. Ennaku ezo tubadde tutandise n'okwogera ku Liverpool etalina na control ku match, etalina game management, esamba direct football nga okyalidde Everton ku Goodison Park, ate nga David Moyes y'omu ku ba star mu kutendeka a physical and direct game. Kati bw'ogenda n'ozannya kyekimu nga kyazannya obanga amugambye nti onninzaaki. Kakati ebyo byonna bw'obigatta awamu, Arsenal eyinza okuba nga yasoma message naye neeyisa gye beeyisizaamu yabadde tejjaayo message eyo. Okwo kw'oyongereza n'ekyokuba nti nno abazannyi baayo abakuba ku kyoto, abazannyi abo bali ku ndiri. Naye ate olina Mikel Merino eyakakolaga a few days back nti asobola okukubira goolo 2 nga tekimwetagisiza na match ennamba.
wabula azanye eddakiika 2 nakubira goolo 2 n'aleeta obubonero 3 yabaddemu. Kati ebibuuzo bigira ne biva ku talanta n'emirimu egy'enjawulo egyoweebwa buli muzannyi ne gigenda ku ntendeka. Bw'obanga wabadde otendese nga tulina namba 9, enneeyisa ya ttiimu etalina focal point, enneeyisa ya ttiimu etalina namba 9 mu butonde, kuba omulenzi ono Mikel Merino agamba yasemba okuzannya namba 9 nga alina emyaka 8. Kakati 9 alina okuba nga yagyerabira. Bwe yakubye Leicester City kiyinza okuba nga yabadde a one off. Kati olina okwebuuza quality ya service yabadde yeeyo emujaamu efaananamu n'eyo gye yafuna bwe yakuba goolo 2. Kati awo wonna oba weekolako self appraisal, ffenna abakola emirimu gino olina okwemaakinga. Ndowooza ne mu bulamu bwe kyandibadde, kubanga ebiseera ebisinga bw'obanga buli ekikutuukako nga si kirungi ng'osonga ku muntu mulala, gwe n'oteesongako paati ya contribution yo ng'omuntu, oyinza okwesanga obulamu tebuteredde nga gye wandiyagadde bubeere. So kakati ndowooza Arsenal erina okwekolako self appraisal mu bbanga lyonna lye babadde mu bintu byonna mu bizibu bye balina okwetunulamu. Mikel Arteta alina okutunulira mu ttiimu ye nagaye ne kakati wano twali tulina kukola tutya. So naye nga tetunaba kutuuka ku side ya Arsenal bye yakola ku Saturday ne byetaakola. Natunulidde omupiira gwa Liverpool even before nga tebanaba kusamba. Nabadde ngulabidde mu kifaananyi ekya olutalo olugenda okubeera wakati wa Josko Vadio ne Mo Salah. Nenteekako embeera ey'okugamba nti Josko Vadio asinga kulabika bulungi mu kugenda mu maaso ate asalika, naye nga nkimanyi Mo Salah ku bukongozi bwe ajja kusigalayo high up the pitch. Kiri gyo muli okumunoonya waali, yeeno tadda nnyo kiri awo, abeera awo ne yeesirikira n'agumiikiriza, we bamuweera abeera fresh. Teebereza mu kubeera fresh kiba kitegeeza Josko Vadio engeri gy'ategekebwa okugenda mu maaso buli kiseera ajjanga kudda asange nga Mo Salah yasibye dda. Ate Mo Salah bw'asiba omanye ekiddako. Ne ngamba nti oba basambisewo Nathan Ake, kubanga ku 1 against 1 Nathan Ake ali better than Josko Vadio. Ate n'ebyokugenda mu maaso ebyo ebya Josko Vadio naye tabimanyi nnyo, kitegeeza asobola okufungana n'afata ku Mo Salah. Naye ate wadde Nathan Ake mulungi ku 1 against 1 naye bwe kituuka ku speed ng'eya Mo Salah ate talina speed. So kati nabadde awo nga ngezaako okubaganya ebirowoozo mu bwongo ku mupiira ogwo nga ndaba Man City eyolekedde akawungeeza akazibu okunga koyina n'okuteeka omutindo gwayo gutabadde mulungi sizoni eno yonna. Ate no Kevin De Bruyne ayongera ku byonoona. Singa yagendera wali mu January n'aleka omukululo gwe mu Premier League nga guno ate yalabise bubi nnyo. N'omuzannyi gwe ndowooza nti no tayambye banne ye Phil Foden. Kuba ye Phil Foden wadde naye akubye emipiira mingi mu sizoni nga 3 eziyise, naye akyali mulenzi muto, ayina okuba nga alina freshness esobola okukoleza bali banna abalala. Naye ate ogenda okumusanga nga naye abulira mu bali, tasobola kwetika buvunaanyizibwa obwo, kubanga ng'otaddeko obuvune bwonna obadde bulumba ttiimu eno ya Manchester City n'okukkuta, kuba abazannyi bano balina okuba nga bakufu. Bw'obanga owangudde ebikopo 4 mu myaka 5 egiyise, oba oyagala ki ekipya, era ne kooki agenda kusinziira ku ki okumotivating ofiirewo ofune eki kyotafunye ng'owangudde ebikopo 4 sizoni eziddiriŋŋana. Kati levels za motivation engeri gye zibulamu Pep Guardiola okujja okuteeka abazannyi okukoowa kubanga si byuma, oteekeko obuvune obw'abazannyi mu bitongole ebitali bimu. Kati ebyo byonna bizingako ne bireeta obutalavu obw'ekika ekyawaggulu mu nsamba ya ttiimu ya Manchester City. Kati oddeyo ne ku mputu ya Pep Guardiola atakyusa nnono ye, kubanga yo Pep Guardiola bw'oyagala omukuba olina okuzannya a transition based game. Nti nno bw'omutwaliro bwakuleetera omupiira n'ogubba nga tannakutuuka ku ggoolo yo, toyina kudoodera nagombo ate naawe ogabeko buli kasubi kafuneko. Gw'otandikirawo attack there and then ojja kusanga nga backline ya Man City teriiyo. Bw'ebanga gyeri baba tebokipayinze zone zintuufu mu biseera bituufu. Kakati awo Liverpool oba ogiwadde naddala nga ekulembeddwamu Mo Salah. Naye ate ne ku ezo goolo ezimu ku ezo Liverpool ziyateeri, Mo Salah yasangiddwa mu ntabwe ya Man City nga si mu marking. Can you imagine? Nze ndowooza ne bw'obanga naturally toli defender, ne bw'obanga toli mutendesi kati nganza atasomangako yadde eddakiika 10 eza coaching course, nsobola okukimanya nti nno ttiimu y'abali
bayina omuzanyi ali dangerous n'olwekyo gundi mu marking oveemu naye naye tusobola kuba omuzanyi asinga okubeera ow'omutawaana mu ba opponent n'abeera mu ntabo oyo nga talina yadde amutaddeko eriiso kati oba omusuubidde akole ki so ebyo byonna byonna bw'obizingako biddayo mu Liverpool eyasambye okusinziira ku message yamaze okulaba nga agezaako okuvuganya asudde obubonero busatu awaka mu ngeri yadde tesuubiddwa kati ye najja n'ateekawo range kati point ziri 11 namba zebasinza Arsenal newankubadde nga Liverpool erinako omupiira musukulumu gwe yazannye gwe ndowooza nti nno ogwo Liverpool Arsenal ejja gwesasuza ku lunaku Liverpool lwenebeera ezannya Newcastle mu Carabao Cup final kubanga Arsenal mu Carabao yo yavaamu yembeera eyo okutwaliza awamu omuzanyi Mo Salah ebintu byeyakoze weekend byayongedde omufuula ow'enjawulo kati alina emipiira 25 alina goals 25 zeyakateeba n'akola ne assist 16 kiba kitegeeza yeetabye mu kuteeba goolo 41 ono nno wakyaliyo babiri bokka balina okuwanulayo kubanga Erling Haaland ye season enamba yeetaba mu goolo 44 mpozi ne Luis Suarez yaleka ateebye goolo 40 yeetabye mu goolo 43 mu season enamba naye ate mu ekyokuteeba mu match yemu n'okola ne assist nga okikola ba defending champions ekyo Mo Salah yakisoose homanda awe naye ate Mo Salah abadde ayiikiriza nnyo Pep Guardiola ye yekamwe kubidde goolo 9 n'amukolamu ne assist 6 mulamba goolo eno Mo Salah gye yateebye yabadde goolo ye ya 6 goolo ya 16 ku bugenyi ezo nno goolo nyingi era yayingidde mu record kakati ye muzanyi mu season emu asinze okuteeba goolo nyingi ku bugenyi ate noteebereza kyawezayo emipiira 11 n'olwekyo alabika wakuteekawo record empya record ebaddewo ebadde ya goolo 15 ezaateebwa Kevin Phillips mu 1992 mpozi ne Harry Kane yazenkanankana mu 2022 2023 naye ate okukola assist yawezezza assist 11 wajjukira yakoledde Dominic Szoboszlai omukisa wano aba yenkanankana ne Fabregas weyegatta ku ttiimu ya Chelsea yakikola 2014-15 yakola assist ku bugenyi 11 Mo Salah akyalinayo chance okwongera ku bungi bwa assist ezo atekewo record yeyiye ate zino assist 16 wano mu byafaayo bya Liverpool aba yenkanyenkanye ne Steven McManaman naye season emu ya 1995-96 yakola assist 16 naye ate ekintu kino mu match yemu okuteeba n'okukola mu assist akikoze emirundi 11 season eno yenkanyenkanye Lionel Messi kiyakola 2015 naye jjukira akyabuzayo emipiira 11 ayinza okwongerayo oba oliawo n'amenyawo ne record eyo eya Lionel Messi kati oyo Mo Salah bw'atyo bwe yafuuse zino facts ne figures era ndowooza jagenda nazo ne mu season ejja kati omuzanyi bw'atyo era nga otuuka mu kisaawe n'akuyitako nga tumutaddeeko liiso lya njawulo nga tuwataddewo na playing structure eraga nti wandiyagadde omusanyalaze kakati ekyo ekibuuzo kiri awo kati omupiira guno Arsenal yabadde egulinamu interest era yo Arsenal yasazeewo kukubwa awaka babatebi mu dakika ya 3 ate second half yabadde egira bweti ate Gon Lewis Kelly ne bamuwa emyufu ne beeyongera okendeera wadde basigadde bataddewo volume of attacks naye okubeera eman shot ekyo nakyo kibaako engeri gye kikubamu ebituli Arsenal nga bw'ogimanyi eteekawo volume of attacks ennumba zo zibeera nnyingi ekyebuuzibwa kisigala ku quality buli kiseera babeera mu faces z'ababaaka ba opponent ekyebuuzibwa nga bakolawo ki tebateekawo bujulizi bumala kuteeka opponent ku bunkenke nti nno oba yeeteebe oba wabeerewo omuzannyo omuvumu omupiira guno agulemere abamukubye bamukubire mu ntabwe bafune penalty oba omuzannyo omu ate erya ntama n'asala abantu bano bonna n'abayitamu n'agenda n'akuba akatimba kuba okusala tewaliwo tteeka ligaana kusala kati ebyo byonna ogenda okubyebuuza nga ansaazi zaabyo zaabadde teziddiddwamu bulungi era nga bwe baali balabise ku mupiira gwa Leicester City
ng'ennumba weeziri nnyingi nnyo naye nga omuzinzi n'obwogi obw'enjawulo nga tebuliimu okutuusa Mikel Merino bwe yava ku bench n'ajja n'ateekawo obwogi obwo. Kati obwogi buno bwabuze mu kubateeba ggoolo kwegamba ebizibu byonna byabadde ku both ends ez'ekisaawe. Mu kubateeba ggoolo Arsenal yabadde ne babbaaka bataano omupiira Spurs West Ham we yagubbidde nga Spurs eyina abazanyi babiri bokka. Omupiira bagubbidde ku ntabwe eya West Ham. Arsenal nga bwogimanyi bwerumba mu numbers nga bakubyawo akasaakaati bwe bagaba naye nga bateyina ngeri gye yiguukulula nyimirira y'ababack ababadde bakuba kibaasi kubanga jjukira emabegakaawo Pep Guardiola yataputa engeri gy'agabamu omupiira okwawukana n'eyo gye yagabanga ng'ali mu ttiimu ya Barcelona kye baayitanga tikitaka. N'agamba nti nno omupiira yagukyusa takyagaba tikitaka to move the ball wabula agaba to move the opponent. Kwegamba wayina okubeerawo omusambi ali press resistant ng'omulimu gwe ateekawo n'embeera esosonkereza opponent oyo ayigulukuke ave mu kifo w'abadde aleke space mu mugongo gwe ng'olwo gwe teammate wo yakitegedde n'agenda mu space eyo n'olyoka omuyisizaawo. Kati Arsenal engeri gye yabadde yeeyisaamu yabadde egaba to move the ball but nga tebamovinga bodies z'aba opponent. Kati bali abazze okuba baasi awo ba tubakosezza kimala naddala nga tosobodde kubaabuluzaamu. Kati bwe baayimiridde bwe batyo of course era ng'omanyi nti at some point omupiira gujja kwekuba ku opponent omupiira bagubbe bakwate counter bwe kityo bwe kyabadde nga abazanyi ba Arsenal bataano balamba bali mabega wa mupiira ekyo kibayita okuzibira babadde mabega wa mupiira. Oyimiridde mu zone kinga okola ki ekyo kisinziira ku gwe ku ngeri gy'ogenda okwetaasa mu counter naye enyimirira gye bayimiriddemu yabadde tetaakiriza kutandika kwa counter attack. Kati omuzanyi ewa West Ham yabadde n'omupiira n'afuna obudde n'aweebwa ne beetu eriraba Aaron Wan-Bissaka gy'atambulira mu namba 2 ye bw'atyo n'amuterayo omupiira ogwo omuwanvu era naye ne gumutuukako bulungi nga tatataaganyizibwa nga noono yennyini agaba tateekeddwa ku bunkenke bumala kumulaga nti no tewandigazanyiza kuba paasi yonna gy'oyagala. N'akuba paasi ng'eyina weight entuufu eyina ne flight entuufu mu bbanga ng'eyina kukka nga esibika mu bwangu Bissaka n'avuga kuva nga kumpi ku center ng'awo wonna tewali amutangira n'avugira ddala paka lwe yatuuse ku byline eri n'abaako obuntuntu bwakyanga ffenna tumumanyi nti nno bwakyanga si bunyuvu nnyo sigamba nti nno bukakali nnyo n'akyanga mu kuwudisa Kalafiori n'alemewa oclosinga down space kubanga oyinza obuta closinga down opponent naye osobola oclosinga down space oli n'aba nga talina waalabira cross weegenda kuyita naye yonna space yalekeddwawo Bissaka n'ateekawo ekika kya cross kye yeetaaga. Kati bwe yataddewo cross Gabriel Magalhaes yabadde asooka mu line of defense yeewomye n'okwewoma simanyi oba mwazzeemu ne mulaba replay ayina engeri gye yeeweseemu ng'alinga agamba nti nkuba zero touch owe wange yandi mu mugongo. Gundi naye yabadde atuuka butuusi Declan Rice engeri gye bamwogerako nti oli omwana akuba box to box yatuuse nga waali naye nga kyazze si kyakuzibira wabula kuteekawo numbers mu ntabo ya Arsenal naye omupiira ne gumuyitako ne William Saliba tiyataddewo mbeera eremesa Jarrod Bowen kukuba header ate nga Jarrod Bowen mu backline eyo nga bw'ogiwulidde sigamba nti yasingamu obuwanvu oba nti nno yabuuse nnyo. Kakati ezo zonna facts zikulaga nti goal eyo nayo yabadde yeewalika naye olw'okuba nti nno yazze mangu nga ne West Ham yabadde nyangu yakuyingira Emirates nga enyoomeddwa ekintu ekyo ne kirekebwa ne kiyita buyisi. Ndowooza abantu bonna abawagizi ba Arsenal bano mukulu Mugisha Atanasi we babadde ndowooza nga bagamba era tujja kubugatta essaawa yonna. Laba akaseera we yandibadde ogattira ate red card wejjira. Lewis Kelly ali ku center line mu kifo ky'okusamba ekyangu agabe gy'atunudde ng'ayagala kukyukira kabalaza ka musajja. Omusajja omupiira teyagubbye ate mu kugubba Lewis Kelly yabadde aserera ati ng'agwa kiyakoze ng'ayoola kasajja. Lifa agenda okupimapimamu ennyimirira y'abazanyi ne distance from goal ng'alaba nti eyo foul ebeera ya red card. Sikeri ng'avaamu. Ezo zonna substitutions ezaakoleddwa n'emirimu gyazzeemu okukola
okukolebwa gyonna nga tegimatiza. Naye ate era Arsenal yakiyingiza mu mentalite yaayo nti yo kasita ebeera a man down tesobola kuwangula mupiira. Simanyi oba ekikkiririzaamu oba tekikkiririzaamu, naye waakiri emipiira egitulabyeko Arsenal nga bagijjamu omuzannyo omu ebadde eremererwa okuguwangula. Bwe nakyogerako wano ku mupiira gwa Brighton and Hove ne ku mupiira gwa Man City, nempayo n'ebyokulabirako ndowooza na Olympic Marseille yali ewangudde Olympic Lyon ku bugenyi nga bali a man race, nga ndeese ebyokulabirako n'obujulizi. Naye bannange besigamba nti bakubaganyi ba birowoozo, naye abaayagala engeri gye boogeramu nga bagamba wa era oleeta Olympic Lyon kali katiimu ate draw gy'oyogerako Arsenal yali ku bugenyi ng'ate ekyalidde Man City ennene kunze, ate Brighton and Hove teyali waka wali. Kwegamba ng'olaba omanyi abawagizi ba Arsenal buli kiseera baginoonyeza akasonda we yeekweka ne bagiwolereza. Naye ttiimu gye bawolereza, ttiimu gye muwolereza mu bawagizi ba Arsenal, ebintu byekola ebimu tebigifuula champion. Ekyokugiwolereza tekigifuula nti nno ne bwe mugisaasira, okugisaasira tekigenda kugiyamba kuwangula bikopo. Kye balina okukola kwe kudropinga emotions ne batunuulira engeri gye bayinza okuyigira mu nsobi ezo. Man U mu mbeera gy'erimu yazze nejja mu Arsenal ku Emirates mu FA Cup nga n'okuwera tebawera, nabo baafuna emmyufu nga baafungiza. So kati ebibuuzo bino byonna birina okuyingira mu Arsenal eyandiyagadde okuwangula ekikopo ku Arsenal etayagala kuwangula. Era singa Arsenal ekikopo kino kinaabalema, ate bw'otunuulira sizoni zino essatu Arsenal kwebadde evuganyiza, ate eno sizoni ejja kubanga yesinza okulabika obubi okusinga zino ebbiri ezakaggwa. Kumpi eno Arsenal bw'etewangula ekikopo sizoni eno ejja kujjukiza sizoni ya 2015-16 Ranieri ng'awangula ekikopo nga ttiimu zonna z'osuubira okuvuganya ku kikopo zonna nga zaayiika evviivi. Oyinza okuddamu n'osoma report eya sizoni ya 2015-16 engeri Arsenal gye yalimwamu okuwangula ekikopo ekyo nga yali etunuuliddwa. Kakati osobola okuddayo abadde tagoberera Premier League ngeri gye badde ezannyibwamu oba oluusi nga kyayita buyisi nga season, osobola okuddayo no breaking down season ya 2015-16 Leicester City gye yava. Nekirabika nti nno by then Arsene Wenger yaliwo, naye Leicester City ne Claudio Ranieri bamukwata unaware. Kati wano Arsenal badde egonzeza Pep Guardiola ne Man City. Kirabika Ancelotti yabadde a surprise, babadde tebamupangidde. So season zino ebbiri zaagala okufaanaganamu, naddala singa Arsenal eneemalako season eno ng'ekikopo kino tekitutte, kubanga kaakati gye kikoma okweyongerayo, gye kikoma okwongera okukaluba. Kati Liverpool erina emipiira 27 ne points 64, Arsenal erina emipiira 26 ne points 53. Kitegeeza points 11 ze zibaawula, wadde Arsenal ebanjayo omupiira, naye ate waliwo ekirala ekitafiibwako nnyo ye goal difference. Liverpool erina goola 38, Arsenal erina goola 28. Kitegeeza nti waliwo goolo 10 Liverpool zebanja Arsenal, ezo nazo nkulu nnyo. Kati awo kitegeeza nti buli match eyitawo Arsenal eyongera kwesimira kinya kiwanvu. Era emipiira gino egigenda okuddako gigenda kunnyonnyola kinene ku Arsenal ne Liverpool n'ebyo bye banannyuka nabyo oba bye batanyuke nabyo, kubanga Liverpool eyina okuzanya Newcastle emachi yaweddako okwosa enkya. Bano bombi bagenda mu nsiiko okwosa enkya ku Lwokusatu. Ku lunaku Liverpool kwegenda okukyaliza Newcastle, Arsenal egenda kukyalira Nottingham Forest. Bwe bavaayo bagenda mu Champions League, bombi bali ku bugenyi. Liverpool ekyalira PSG, Arsenal ekyalira PSV eno y'Abadaachi. Kati mu kudda awaka ebungereza, Arsenal tegenda kuddaka, egenda kukyalira Man U ku Old Trafford, nga Liverpool eri waka ekyaza Southampton. Olwo baddeyo mu Champions League nga Liverpool ekyaza PSG, Arsenal ng'ekyaza PSV Eindhoven. Kakati ku lunaku Liverpool kwegenda okuzanya final eya Carabao Cup nga bazanya ne Newcastle, lwe lunaku Arsenal lwegenda okwesasuza omupiira gwayo gwetennaba kuzanya gwebanja Liverpool. Yo Arsenal egenda kuba ezanya Chelsea, olwo balyoke bagende mu international break. Kakati simanyi obaawo mwekyo ekiseera Martin Odegaard anaaba akomyewo, bw'anaaba gundi
Bukayo Saka oba n'aba akomyewo kuba okudda kwe ne bw'ataakolerawo impact ey'omu kisaawe abeerako psychologically ebintu byazzaamu banne amaanyi nga bamulengedde nti nno gy'ali n'oli akuba paasi ye nga tagyesiga bulungi bwayo ajja kwesigaga kasita siniya yaliyo. So kakati awo mu budde okwewerekera awo ndowooza oba oli awo okudda kwa Bukayo Saka kuyinza okuyambako newankubadde ng'okutuusa kaakati abakulu tebannabaako kye bakyogeddeko n'omulundi n'ogumu oba akomawo ddi oba ddi, wabula bakuba kifaananyi kutwaliza wamu nti akomawo mu March, wabula bw'anadda wanaddira wonna ajja kuwulikika nga a new signing mu squad ya tiimu ya Arsenal. Kati mukulu Mugisha Atanansi mubaleemuko wano mulabe, mubale ekibalo. Liverpool ku mipiira egisigaddeyo 11 mu season, 7 ku gyo egenda kubeera ku Anfield. Newankubadde nga omupiira gwokka gwe bakakuba Liverpool bagubakubidde ku Anfield, Nottingham Forest bwe yabasoonokeza ne bakubirayo, naye Anfield oyo si mwangu nnyo wakukyalamu, ndowooza n'abawagizi bajja kuba bazuukuse abaga buli ajja wana n'akiwulira, naye waliwo advantage awo. Okubeera na advantage kimu, okugikozesa nakyo kirala. Kati Liverpool yo advantage egirina, ekyokugikozesa tugenda kulinda kirinde. Kati Arsenal kyesobola okufuna maximum mu mipiira egisigaddeyo bw'ogatta ku points z'erina esobola okukoma ku points 89 musooke mubalemu awo. Arsenal bw'ewangula emipiira gyayo egisigaddeyo n'oteekako n'ogatta ku points z'erina kaakati esobola kufuna points mmeka omugatte. Muyinza okugattamu awo ne mulaba. Nze mento waka yankubyanga fuuti mu mutwe n'olwekyo mmalagandeka. Naye Liverpool ku mipiira egisigaddeyo 11 eyagalako wini 9 oba okukuŋŋanya points 26 kwegyo emipiira 11 ekikopo eba ekitutte. Naye Liverpool bwewangula emipiira egiddiriŋŋana wano, omupiira gwa Arsenal gwe nnyini gwe bagenda okukyalira Arsenal gwegenda okukyalira Liverpool gwe gujja okusalawo Liverpool okuwangula ekikopo oba obutakiwangula. Singa Liverpool ewangula emipiira gyayo egiddiriŋŋana kaakati paka ku Arsenal lwe banagikyaza ku Anfield, gujja kuba mupiira gwa 9 nga wini eyo ey'omwenda yebawanguza ekikopo, kuba mwakafaananyi nga Arsenal egenze ku Anfield kuwaayo ekikopo. Singa tiimu zino zombi zinagenda ziwangula emipiira gyazo, waliwo emipiira 9 okuva kaakati. Liverpool wewangula emipiira egyo 9, omupiira gwayo gw'omwenda kukyaza Arsenal, kitegeeza na Arsenal bakugikubiramu. Oba si kyo, singa Arsenal eddamu n'esuula yaawo, Liverpool n'ewangula emipiira gyayo egiddako awo, kitegeeza nti Arsenal weeneegendera ku Anfield ejja kuba ekigitutteyo kuteekawo guard of honor okwebaza baafande aba Liverpool nti mwebale kuwangula kikopo. Oba ebyo binaawulikika bitya? Naye babikoze simanyi oba ne Arsenal yandyagadde ebikoleko. Kaakati omuteeko ogubadde gututwala ku Man U byeyakoze ne byetaakoze gubadde gutambulira ku Martin Odegaard okutandika okweyisa nga captain. Captain teriba linnya oba kitiibwa, guba mulimu. Osobola okwesitula nga tiimu efukamidde n'owanika omukono nti afande nzuuno. Arsenal yafunye free kick ng'ebula eddakiika 12 ng'olina kugisala busazi mu katimba. Oba yagikoze atya n'agenda akisaagiramu. Kati kino kiba kitutwala ku Bruno Fernandes okulaga bulijjo abadde takikola, naye ku guno omulundi yeeraze nti afande. Kyova olabanga yainspirinze team okudda mu game nga ateeba goolo esooka ne bawe essuubi, ate era ye yakoze ne goolo namba 2. Afande bw'atyo bw'abeera, si bya kukulanga ku mikolo nti oyo ye mukulu w'ekitongole gundi n'osituka obugalo ne buvuga ng'emirimu ku ground tegimmuka bulungi. Kaakati ensonga eno bwe nabadde nyanjula show nabadde mbagambye engeri gye ngenda okutungiriramu olujegere. Kati olujegere lwa Martin Odegaard lubadde lututwala butereevu ku Bruno Fernandes bye yakoze ku lwa tiimu ne tiimu ya Man U bye yakoze ne byetaakoze olunaku lwa
lwaluli lwe basamba tiimu ya Everton naye obudde butuganyiza koma wano ensonga eyo tujja gisalira amagezi tugiguse bulungi.